otuusa otya omukyala oyo ku mutikka eyo gye tuyita okumala. Ekisookera ddala omusajja olina okumanya ebifo ebyo, ebifo wano bammanga, ebifo ebyo gye tuyita G-spot. Ekifo ekisookera ddala ke kajanjaalo. Amanya gange nga nze Ssegafifi. Olunaku olwaliro nkumyewo ne puroguramu yaffe endala ng'egamba nti omukyala bamumazisa bati. Topiki eno ngireese kulwokuba nti n'abakyala bangi tebamala ese mwami neera agenda kunnyonnyola oba atusomese oba abuulira abaami omukyala engeri gy'akola ki gy'amalamu. Mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo ku channel ya Ssegafifi. Obutagenda wala nnyo njagala kuyigiriza abaami baffe omukyala bamumazisa batya. Mu luzungu kye tuyita ogazimu. Omukyala ensonga zino wammanga waliwo ebintu ku mukyala byolina okusooka okukola okuleetera omukyala okuba nga asobola okumala. Ensonga esookera ddala londa ekifo omukyala we mugenda okwezinira nga kiri comfortable, ng'ekifo ekyo kimuwa emirembe mu lulimi olwaffe. Birifo wano wammanga omukyala mubuuze munaayi weetaaga kifo nga ki, weetaaga hoteelu, weetaaga abaami abamu mutwala abakyala mu buyini obwalayisi, mu buyini obulimu obutatuuse nga ye ate takyagala naye olw'okuba akwagala n'abeera ng'akola ki ng'agenda kwisi. Naye omukyala buli bw'abeera mu kifo ng'akyagadde nga kimuwa emirembe, ng'ebirowoozo biri wantu wamu, teyeeraliikirwa bagenda musanga, teyeeraliikirwa waliwo agenda kujja. Okutegekategeka obwongo bw'omukyala kintu kikulu nnyo. Bintu bino wammanga funa obulago bw'omuwa nga tonnaba kumukola ki, kumuleeta ku muzina. Funa obugambo bw'omugamba nga tonnaba mukola ki, kumuleeta ku muzina. Funa engeri gy'omutegekategeka nga tonnakola ki. Ebintu ebyo ebijjako abakyala mubyewalenga ng'omusajja. Ebintu bino wammanga beera muyonjo, beera nga osaziiriza, beera nga oli muyonjo. Kyogamba olansonyi okusala ekirimi kyogamba nti nno obuyonjo bw'abasajja nabwo bulina kye buyambako okumala kw'abakazi nnyo n'amaanyi. Kuba omukyala buli bw'afuna ekintu ekyo ekimuleetera okubeera nti naali wamu talina nkenyera wadde okumala kuva ku birowoozo. Ebirowoozo ebyo biba wamu ng'otegesa omukyala wo okutegeka omukyala tekyetaaga lunaku lumu, kyetaaga nga wiiki nnamba, n'omutegeka n'obugambo obusanyusa, n'omutegeka n'ebirabulabo, n'omutegeka na buli kimu, n'omukolera ebintu gy'asinga okunyumirwa. Ebintu ebyo wammanga bw'obikola oba otegekategeka obwongo bw'omukyala. Kati bwe tuva ku nsonga ey'okutegeka obwongo bw'omukyala tuzze ku nsonga zino wammanga. Omukyala alina ebitundu ku mubiri gwe. Ebitundu ebyo ku mubiri gwe omuzungu abiyita G-spot. G-spot mu lulimi lufuutifuuti lwetwala ku lulimi olwaffe wano, G-spot buba bufo ku bitundu by'ekyama eby'omukyala oba ku mubiri gw'omukyala ebireetera obwagazi okubeera nga bukola ki, nga bujja omukyala n'asobola okukola ki, okutuuka ku ntikko. Okumala omukyala aba atusse ku ntikko. Otuusa otya omukyala oyo ku ntikko eyo gye tuyita okumala. Ekisookera ddala omusajja olina okumanya ebifo ebyo, ebifo wano bammanga, ebifo ebyo gye tuyita G-spot. Ekifo ekisookera ddala ke kajanjaalo. Omusajja olina okutegeera akajanjaalo kabeera wa, kabeera sayidi ki, kabeera wa. Omusajja bw'otegeera akajanjaalo bwe kali, akajanjaalo kabeera ku maneeno gyetandikira waggulu ng'okkirira. Ojja okanoonya era ojja kukawulira kabanga akagumbagumba, kabanga kali awo kantu kakaluba munda. Era bw'okwatakwata bw'oti okawulira. Akantu ako ke kasingirako ddala obwagazi bw'abakyala. Bw'ova ku ako akajanjaalo mu muzungu kaayita ka clitoris, tugenda ku bintu ebirala. Omukyala alina amabeere. Amabeere ago
gabeera galiko obwagazi bw'abakyala naye amabeere gokka tegabazisa mukyala. Abakyala abasinga bonna balina ebifu engeri gye bamalamu byanjawulo. Kati omwami olina okunoonya omukyala owuwo. Buli mukyala tafaanagana. Abakyala banjawulo. Ate nga batugamba abakyala bonna bebamu. Abakyala bonna si bebamu. Kati ebifo bino kansooke mbimaleyo. Tulina amabeere, tulina ensingo, naddala abakyala balina ku biseera bategeera, tulina amatu, tulina ebifo eby'ebisambi eby'omunda, tulina ekiwatu. So ebintu ebyo okubeera nti omukyala onoomuleetera okumala totandika butandisi n'oyigira mukyala. Ebintu bino wammanga olina okubikola singa oba otandise ofunye omukyala nga mutuuse mu nsonga ziri. Omukyala mutegeke bwe mugenda ku buliri mugamba okugamba obusuutasuuta mu matu. Ago tuli ku matu. Amatu ago galiko ebintu bingi. Amatu osobola okugakiisinga, osobola okusiiya mu matu, osobola okukola okanuuna ku bugundi eno gye busembera. Omatu galina ebintu bingi. Osobola okugassizaamu omukka omusu. Omukka omusu ogwo gubeera mulungi nnyo ku bakyala. Kati buli wobeera nga okombayinize ebintu ebyo n'obigatta ng'oli mu kye bayita romansi oba okutegekategeka kw'omukyala, tandikira waggulu ng'odda wansi. Bwe kyentegeeza tandikira ku matu, kirira ku nsingo. That means ogenda gikiisinga, ogenda gikola byonna abasajja munaye mubitegeera. Topakuka. Muva ku nsingo kirira ku mabeere. Amabeere ago geetooloole. Ganuune ng'ogeetooloola. Nuuna ku nnyato ng'ogisika. Gyetooloola ebbeere. Kati bw'ova ku bbeere kirira ku kiwatu. Kirira ku lubuto. Kirira wansi. Genda mu bisambi. Kiisinga ebisambi. Kati ebiseera ebisinga olina okunoonya omukyala gw'olina ewaka. Naye okufuna omukyala oyo gw'olina ewaka olina okumanya ebintu bino nti mbitegedde. Kati tulina ekisenge ky'abakyala ekiri waggulu. Ekisenge mu mana waliwo ekisenge kya waggulu kiriko amavuunyi. Ekisenge ekyo ekibeerako amavuunyi kiriko obutundu buna. Bugi sports bwe nabagambyeko buli obwaffe buna. Buli bw'obutakula bwoti oba bw'oba ozina omukyala making sure nti akasolo kabeera kayita ku kisenge ekyo ekyawaggulu. Kakwate ku busports obwo bumeka obuna obuli waggulu. Buli bw'obukwatako ng'obuyitako ate tukoma ku obwo. Tokwasaako ngalo, okwasaako omukira. Tokwasaako ngalo, engalo ziba nkyafu. Guba mukira gwe gutola ki? Gwe gutakula obwo ekisenge ekyo ekyawaggulu. Then bw'oba ng'oli mu butakula gattako akajanjaalo kaffe kali. Ebiseera ebisinga bw'ogattako akajanjaalo kaffe ng'obutakula kikola amakulu. Bw'oba osobola gattako akajanjaalo gatteko n'okunuuna ebbeere. Buli bw'ogatta ebintu ebyo n'ofune ebifu bisatu by'ogassinga ebikwasaganye kireetera omukyala okumala singa okikola akabanga nakatono nnyo eddakiika nga 5 ku 10 ng'okola kintu kimu ekyo. Kireetera omukyala okukola ki? Okumala. Kati olina okubeera ng'onoonya omukyala we. Abakyala abamu olina omukiisinga mu nnyindo nga bw'okutte kajanjaalo. Abakyala abamu olina kumukwata kajanjaalo nga bw'okutte ne ku mabiri. N'asobola okumala. Abakyala abamu olina mugamba bugambo bunyuma mu matu nga bw'okutte kajanjaalo. Oba obeera ng'omuzina ng'oyita omukiro oguyisa ku bugi sport buli bwe twayogeddeko ng'okola n'ekirala. Tokola kimu. Buli bw'okola ekintu ekimu omukyala tamala. Togenda kuzina buzinyi mukyala amale tajja kumala. Okitegeera abaami basomesa ekintu kino. Noonya omukyala paka waanaakola ki? Waanaamala. Ebintu ebyo bw'onoobikwasa n'obiteeka mu nkola ojja kuleetera omukyala okukola ki? So okumala kw'omukyala si kumuzina non stop. Okumala kw'omukyala si kumuzina na mukira munene wabula bwongo. Obwongo bw'obukozesa omukyala ajja kukola ki? Ajja kumala. Ebintu ebyo bw'onoobikwasaganya n'obiteeka wamu
kijja kuyamba nnyo omwami kuleetera omukyala okumala ate n'omukyala kijja muleetera okuyamba tagenda kuwankawanka kunoonya muntu anaakola ki anaamumazisa kuba kyekibikyala kyebasinga okukola ki okwetaaga ekitegeeza nti okumala kw'omukyala gw'omwami kumanya mubiri gwe oba bitundu ebyo byolina okukombayininga okulaba ng'omukyala akola ki ng'amala bulungi kituufu tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege puroguramu yaffe weeto weebadde abakyala abaagala okumala osobola okuyambako ku mwami wo ng'omusomesa ebintu ebyo oba ng'omuwa vidiyo yaffe eno ate nammwe abaami abaagala okumalisa omukyala ng'oli awo weebuuza nti omukyala wange alimalako ddi vidiyo yiyo tugikuweereza temwerabira okusubscribinga n'okulayikinga mubeere obulungi mweraba